nagenda kale okugenda omudwaliro amugoberera omutemu nadduka omutemu yadduse kati tuuka wala akapande kukirira kino kyabba warakaza oli n'agamba ekirabika omutima gumugambye agenda ogenda omudwaliro n'agenda kati awo kuba aweddewo ogundi onuka okulaba poliisi nejja. Ebipya bizuuse ku ngeri abatemu gye basindiriddemu ebyasi emmotoka ya Pasita Bugingo. Bambi bino bitiisa gy'osinzidde njagala okubuuzaako weebale nnyo weebalire ddala okuvaayo n'ogoberera enteekateeka zaffe nga bwe twakusuubiza kugamba subscribe ngaawe oyongere okuba ng'ogoberera enteekateeka zonna. Genda ku mitimbagano gyaffe www.kampalamediatv.com, Facebook, Instagram, TikTok n'emitimbagano gyonna tweyongera okubanga tukolera okufeffetta okw'omuzinzi era okw'omugundu gy'osinzidde bassebo ne bannyabo. Ebipya byeyongedde okubanga bizuuka bassebo ne bannyabo wakati abazigu bakalittima we balumbye emmotoka y'omusumba gw'omanyi obulungi nange gw'omanyi obulungi Aloysius Bugingo owa Kananirandi. Bassebo ne bannyabo ne bagenda mu maaso okubanga basindirira emmotoka ye ebyasi mu bulumbaganyi obukambwe. Enjega eno yabadde wali abamanyi mu katundu akayitibwa Bawarakata mu Namungona. Bassebo ne bannyabo musajja mukulu ono we bamutegedde wakati mu ssaawa nga zigenda mu 4 ez'ekiro. Okusinziira ku kufeffeta kwe tweyongedde okubanga tukola gwa mpuliriza naawe ndaba wali munda mu bitongole eby'ebyokwerinda, musajja mukulu ono eyattiddwa amannya ge ag'obuzaale ye Muhumuza Richard. Muhumuza Richard ono musirikale oba mujaasi okuva mu ggye erya UPDF era nga bassebo ne bannyabo ava mu kyosobola okuyita ekibinja kya SFC oba ekibinja abakuumi abakuuma omukulembeze w'eggwanga abavunaanyizibwa ku byokwerinda by'omukulembeze w'eggwanga. Bassebo ne bannyabo musajja mukulu ono Muhumuza abadde wa SFC era nga yali deployed oba yasindikibwa okuviira ddala wali e Nakasero, of course mantegeeza State House, era nga yasindikibwa okugenda abeere omukuumi w'omusumba Aloysius Bugingo. Bassebo ne bannyabo musumba Bugingo wamala okubanga akola emirimu ku Soroti TV esangibwa erungujja, bw'atyo musajja mukulu yavuze mpenkoni ye gy'omanyi obulungi eri ku namba plate eriko ekigambo PRAIZ GOD. Bassebo ne bannyabo abamumanyi mukimanyi bulungi nti ono ebiseera ebisinga wobala 80% yevuga era luba lumu na lumu maybe ng'agenda ku ngendo empanvu ezo gwe babadde bamuvuga naye nga olumu adde bamuvuga olumu nga yevuga. Kati yino engeri Muhumuza gyagwa mu masasi g'abatujju bano ababadde bazze okusaanyaawo obulamu bwa musumba Bugingo. Muhumuza ono olw'okubanga ebiseera ebimu oba ennaku ezimu abadde avuga musajja wa Katonda ono, olwaleero omusumba Bugingo yabadde asazeewo okubanga yeevuga ebyembi, Muhumuza n'agenda n'atuula mu kifo ekituulamu badiplomati abamanyi emmotoka z'aba VIP. Mukimanyi nti omukungu yenna wabeera mu mmotoka ye alina kutuula ku mukono ogwa co-drivers seat. N'olwekyo n'ono musajja mukulu bambi n'agenda n'atuula mu kifo musumba Bugingo w'alina okutuula, ate mukama we n'atandika okubanga amuvuga. Bassebo ne bannyabo abatujju bano olwazze basindiridde byasi kubanga bo bazzenga mission yaabwe okusinziira mu point of explanation oba okusinziira mu kulaba ensonga nga bwe ziri. Babadde bazze na mission nga si akulumya driver, si akulumya muntu mulala yabadde mu mmotoka, wabula nga batagetinze omuntu omu. Bambi ne bamusindirira ebyasi. Musajja mukulu nga kaakano zembuyaga ezikaza engoye, wabula okusinziira ku mbeera eyabaddewo kigambibwa ngambye embu omusumba Bugingo yagezezzaako okuvuga atomere omutujju ono, naye okimanyi bulungi omuntu watuukira okutuusaako obulumbaganyi bwe buti aba mukujjukujju oba aba mugezi, ate mmotoka ne piki tebiina ngeri gye bisobola kubanga bifaanaganamu. Naddala bwe tuwogera mu kibuga Kampala
Of course bino byongedde okubanga bireetawo ebibuuzo ebyenjawulo kubanga wandigambye nti oba oliawo omutujju ono yayagadde ssente omusumba Bugingo ze yabadde akuŋŋaanyiza mu 31 Desemba naye teriiyo mutujju oba teriiyo muntu asobola kukola kintu ng'ekyo nga mudongo kubanga okimanyi bulungi nange nkimanyi bulungi Pasita Bugingo level kwali takyasobola kubanga atambula nezosobola okuyita nti oba ebisawo bya ssente kubanga enkuŋŋaana nga zino ennene olukuŋŋaana ng'olw31 talina actually nawaafuna access kukwata ku ssente zino physically kubanga ebimotoka bya banka bye bivuga ne bijja mu bifo bino awasabirwa ne bikuŋŋaanya ssente zino 10,000 eziba zisolozebbwa ne zitwalibwa mu banka n'olwekyo toyinza kumulumba bino nno bizibu naye ffe tukyakukolera okufeffetta ensonga kanzikomyawo kubanga tugenda kukuleetera ebipya ku bipya buli kaseera buli kintu kyonna kye weetaaga okubanga omanya olw'ekintu kimu subscribing sharing commenting mu kaseera kano maybe ekirabo ky'osobola okuwa musajja wa Katonda ono kufukamira ku vivi n'omusabira kubanga a lot is running mu bwongo bwe yenze Ssemaganda Moses Soap lwa Kampala Media TV.